Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'abasawo Uganda Health Professions Assessment Board kifulumizza ebyavudde mu bigezo by'abannaasi n'abazaalisa ebyakolebwa omwezi gw'omukaaga omwaka guno. Abayizi abawera ddala 1,257 be baatuula ebigezo bino nga byakolebwa mu matendekero agawera ddala 2 okwetooloola eggwanga. Ku bano 336 bali ku ddala lya diploma ate 924 nga ba certificate. Abayizi 909 bayitidde mu ddala erisooka oba distinction, abayizi 1910 bayitidde mu ddala eriddako liyite credit, abayizi 305 bayitidde ku bugubi kiyite pass, abayizi 110 b'ebigezo bino babigudde, abayizi 6 bo tebasobola kubituula. Abayizi abawala be basukkulumye ku balenzi mu bigezo bino nga batuula 825 ate abalenzi bali 4365. Despite the high numbers of allied health programs which we preside over, the nursing and midwifery programs attract more candidates than the allied health programs. Training providers have been tasked to follow up the absentees so that they are encouraged to report back to school and complete their studies. Ebigezo bino bikwasiddwa minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo ng'ono yakiikiridde minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Ono ategeezezza ng'omuwendo gw'abayizi abettanira okusoma obwannaasi n'obuzaalisa bwe gweyongedde. Nsanyuse okulaba nti n'enkola y'abayizi yeeyongedde okulongooka. Over 80% programs zonna abayizi bakoze bulungi. Okusinziira ku gavumenti bakugenda mu maaso n'okwazzaako amatendekero g'abannaasi n'obuzaalisa okwetooloola eggwanga. Uganda malirivu okussa ssente n'obusobozi bwaffe bwonna we buli okulaba nti tuteekateeka abakozi abajja okwetaagibwa mu katale k'emirimu naddala mu busawo buno obufaana bwe buti. Numbers awamu ntono, yes, kuba tebalina abazeetaaga era tebeetaaga bangi nnyo, naye nga bwe banaaba beeyongera abayizi naffe tujja kwongera ssente mu programs ezo. Kyokka Janet Museveni mwennyamivu olw'amatendekero agamu okuyingiza abayizi abayitirivu kyokka nga tebalina bikozesebwa. Wano wasinzidde n'alagira abalondoola ebyenjigiriza okuggala ettendekero lyonna erinaasangibwa nga lirina abayizi abasukka ku muwendo gwe balina okuba nagwo. Temutwala bangi nnyo kuba bamalamu amaanyi n'abalwadde bennyini. So tubeere nga bana bagenda okukola inspection mubeere strict okulaba nti abaana abajja okusomesebwa abasobola abalina obusobozi bwa institution yeyo. Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moliku Kaduchu akuutidde abamaliriza okusoma okukuuma ennono ezifuga omulimu gwabwe nga balwanirira obulamu bwa bannayuganda. For those of you who are going to the world of work, remember health promotion and disease prevention is top priority in this government of Uganda under the Ministry of Health. Focus on preventing diseases. Bino bye bigezo eby'omulundi ogusoose okufulumizibwa ekitongole ki Uganda Health Professions Assessment Board okuva Uganda Alliance Health Examinations Board lwe yagattibwa ku Uganda Nurses and Midwives Examinations Board.